bw'otunuulira ensiko eno kibeera kizibu okukkiriza nti oboolyawo waliyo abantu abasulayo. Bw'owulira obunyonyi obukaaba tosobola kukkiriza nti oboolyawo oli ku Malakai Ecology. Akafo kogamba nti mbanga nfunye omwagalwa wange we njagala okuba nga mmuleeta. Njagala okutambuza bagiyise Golden Snail. Ye cottage gye ngenda okuba nga nkulambuza mu mukwano gw'olunaku olwaliro mu laptop. Nze Ssentongo Frederick Lugombo oli ku Lugombo Show. Nkubaza okuba nga onneegaseko. Ogenda kutambula nange ate okulaba ebintu bwe bitambula. Golden Snail mayinja merere ge gakwaniriza nga bwogenda maaso n'okulengera ku luyi olw'eno naye nga security wise well and good. Tujja kutuuka yeno room gye tugenda okuba nga tutunuulira bwe tugenda okutambuliza kyewandiise love talk omukwano, emboozi y'omukwano. Yes, wonderful. Wonderful. Ekimuzo tekinnemera mukati waliwo abagaa nti mwami Lugombo singa nze ndikeeyo. Nti singa nze ndikeeyo. Yes. Obunyonyi bw'owulira sensobi. Obunyonyi sooka otunuulira oluggi bwokka. Abasajja baakola ekintu kino. Oluggi lwokka. Yes. Security wise everything is safe. Kyekiri wano. Gye bayita circuit breaker? Bwe wrong. Nga bw'obirengera otuuka mu room n'oba ng'akyali wabweru kyekintu ky'oli mu kulaba. Bino byemugaa nti twagala wardrobe, twagala biki? Engoye z'ozissa wano, wansi wagendawo ngatto, wano wagendawo mpale, oba n'ebintu ebirala. Everything bakikola mu golden mu snail naye nga eri golden oba amakovu. Era bw'obanga ogaa nti nze ntya amakovu togenda sanga mu kkovu litambula naye bagikola mu bisonko by'amakovu nga bw'olengera amataala gokka bw'ogatunuulira oba oliawo ogamba nti tuli mu kafo akatuufu era akafo akalungi. Nga sinnaba kuyingiza eri sooka ojja kati n'ennyo wano ate waliwo tuyingiridde eyo ye main entry. Kati ate wano bw'obeera wano waliwo oluggi olukutwala mu balcony kano katimba. Yes. Waliwo ate oluggi olukutwala ku balcony. Bw'oba ng'olina omwagalwawo oba ng'ozze na famire musobola okuggyako wano mu budde obw'ekiro oba emisana. Enkuba yatonnya e Uganda abali ebweru muyinza okuba temwakitegedde n'owummulirako wano oba entebe zino nga bw'ozirengera nga bw'owulira kawewo eno gye bayita Malakai Ecology ke kafo k'obeeramu n'ogamba nti weewaawo ndi mu kafo akalungi. Ate kati bw'obanga oyingidde obusuubuzi ng'oli ne bannaffe aba Maria's Cargo n'okola ku ssente z'emali n'etambula ne Maria's Cargo nga bituuse bulungi ng'ojjako ku Malakai nga biwooma. Njagala okulaga ekifo. Yes. Balala ng'erina kubeera kapo. Balala ng'erina kuba kapo. Oli waddemba okutuulako wano omwagalwawo n'atuulaawo. Buno buki ndowooza biwandiiko bya hotel. Omwagalwawo n'atuulakaawo n'otuula wano obuliri buli wali ekyokunywa kyo n'okifuna ng'oli mu kafo nawe kogamba nti weewaawo ndi mu kafo akalungi. Leero topiki y'olunaku lwaleero egenda kubeera nzibumuko naye tugenda kutunuulira ensonga gye wandigambye oba oliawo buli muntu gy'ayinza okulowoozaako. Besides sex gwowo omwagalwawo zaabu ki omulala gwakulabamu? Abantu bangi balemereddwa obufumbo nga balowooza nti sex amala naye sex gw'olowooza nti yezaabu akuumira mu maka ne malaya agaba sex ku 3,000. Tewali musajja asobola kubula mukazi gwe yeebakako naye kyanjawulo ki ky'olina ekiyinza okwawula ku bakazi abalala? We tugenda otambulira olwaleero kyanjawulo ki ky'olina ekiyinza okwawula ku baami abalala? Bino by'ogamba mbunzanya 9 simanye eddakiika 12 ebyo byonna ng'oli mwavu tebikola, ebyo byonna nga tolina mpisa tebikola. Besides sex what else should be considered in relationship, in marriage? Oba oliawo n'okutambuza omukwano. Naye njagala okusooka okulaga ekintu kino buno bwe buliri bw'ojja ku Malakai bingi ogenda bisanga nga byanjawulo.
ebitali mu hotels zemutambulamu. Yes, amataala gokka ganaamiriza obuliri bwokka. Wonderful. Kati waliwo gati ekiriri ekyo maama wuliri obusuuka bwe tuva ku buliri nga bw'olengera ezo ntebe osobola okutuulako mu zino, musobola okutuulako muno. Yes, ne mukakkana bw'oba totudde eri osobola okutuula wano, oba mbuze n'omwagalwawo ne musobola okutuula wano, musobola okwebakamu ne bwe muba nga temutudde ne mwebaka bwebasi. Lino liba ddiiro lyammwe, wali kisenge, wano ddiiro, ate waliyo sayidi eri, n'olaba ng'obulamu butambula bulungi. Njagala okulaga ku kinaabiro kyabwe. Njagala okulaga ku kinaabiro kyabwe. Kino bakikolera nnyo aba honeymoon. Obanga oli mu honeymoon, manya nti eno ye room gye weetaaga bw'obanga oli mu honeymoon. Erina amazzi ga mirundi 2 naye simanyi kubanga nti amazzi amabisi. Ndi amazzi amabisi osobola okukozesa eno eya bulijjo nga bw'ogirengera. Erina 2, erina eri waggulu, oliwaddemu okukozesa amazzi agookya. Yes, waliwo eyo ne wabawo eno. I think you get me. Waliwo eno ne wabawo eyo amabisi kyova olaba ntaddeko gookya. Kati waliwo kyekiri kyenagaye nti zino room za eno room nga bw'ogiraba nkulage. Yes, kati eno room ya abantu honeymoon biki. Kati obanga tokozesezza zino osobola ozisiba ne wabaawo bwe muba nga mwagala ekibaafu kyammwe ekijjule oggala wano like this, amazzi nga tegayitamu. Bw'oba oyagala gookya n'osumulula wano, n'osumulula awo. Bw'oba nga oyagala gannyogoga n'osumulula wano. This is Malachi Ecology. Until it paka nga kijjudde, then notandika okunaaba ebikubeerera bulungi. Yes, towels. Nyongera okuwaniriza gwe yazemu okutwegattako so se nenkolaga akafo ke tulimu bakayita golden snail. Bw'okatuuka mwolaba ddala ng'otuuse mu kafo akalungi ku Malachi Ecology w'osobola okuba ng'osanga akafo kano n'ojja n'omwagalwawo n'ojja ne munyumirwa ku bulamu obulala. Omanyi nabagamba nti ebiseera ebisinga omukwano gutambula mu kutetenkanya. Omukwano eringa business bw'otagiyiyiza omuguzi ajja kudda ewala. Kyovula bumukwano galinga mabaala. Ebbaala bw'otagikyusiza abagunywa bajja kudda ewalala. Ne love bwetyo. Ng'owulira otya buli kaseera nga mukyalawo. Buli kaseera mbeera mu kisenge kyekimu, amasooka ge gamu, ettala ze zimu eza Philips ze musaamu, ebitanda byebimu bye muliko bino ebyasimanye ebikondo. Kyusaako ku bulamu. Nonyaako ku bifo ebirala byegamba nti oba oliawo ntuuseeko mu kifo ekirungi otuukeko mu kafo nawe noga nti weewaawo. Omwami andeeseeko ewantu watuufu, omukyala andeeseeko ewantu watuufu. Ate kati abakyala tulina okuyiga ekintu kimu oba mulina okuyiga ekintu kimu.
bye mwalowooza nti omwami yalina okussaamu ssente, bye mwalowooza nti omwami yalina okutetenkanya, abaami tetubitegeera. Tuliwo okunoonya ssente. Kaakati gwe olina okuba omuyiiya ennyo omukyala, omwami wo muleeteko mu bufo nga buno, naawe omwami yiiyaako, kubanga bw'otamuyiiza ajja kufuna amuyiiza. Bw'anaamuleeta mu bufo nga buno kumala ka ecology ajja gamba seetaaga walala. Naye nga nyongera obbajjukiza bannaffe aba Maria's Cargo, bw'obanga oyagala kuyingira busuubuzi, oluusi oli musuubuzi, ebisawe babigadde ebisinga kati abantu abasinga tusuubula mu ggwanga lya China. Naye weetaaga okumanya emaali yo okoze otya okuba ng'ogitambuza bulungi. Weetaaga okubaako n'ebyosuubula China bijja wano. Tekyakwetaagisa kuba ng'oli nnyanyonyi. Weekwate Maria's Cargo for over 10 years nga bali mu bizinesi eno. Bakutambuliza ebyamaguzi byo ate nga bakwanguyiza obulamu. Weetaaga ekintu nnyo kubakubira simu kubagamba nti hello mukyala Maria nti wangi ali China butereevu. Ne ku WhatsApp osobola okumuweereza omunyonyola nti nina supplier wange muguzeeko ebintu bwe biti, ajja kusaba ennamba y'essimu ya supplier yamukubira amugambe nti omuntu bw'ati ne bw'ati ebintu bye bimuleetere wano, ajja nakuyamba supplier okubanga yanguye ebintu byo bifune. Emaali ye etuuka okuva e China paka wano mu bbanga lya nnaku ezitakisuka 25 ebimaze okuba ng'etuuka mu ggwanga erya Uganda. Maria's Cargo ojja basanga ku Jumbo Plaza Nabugabo bali ku mwaliro gwa kusatu, ate bali ne ku Mukwano Courts awo ku Buganda Road bali ku mwaliro gwa mukaaga. Ojja genda obeere nga mwogera business, osobola okuyingira obusuubuzi. Naawe ali mu busuubuzi tekikwetaagisa kubanga oli nnyanyonyi, tekikwetaagisa kutambula na ssente, tekikwetaagisa kubanga ate ogenda ku bookinga hotel, nedda. Weekwate Maria's Cargo. Gwagamba nti njagala kusooka gendayo ke China ndabe bannambuzi bagenda kukulambuza obutale, bajja kupikinga ku kisaawe ky'ennyonyi weenaabe okutadde, bakulambuza obutale, bakulage woteri mwosobola okusula ng'osevinze, oyige n'obusuubuzi. Kijja kwetaagisa omulundi gumu ogenda e China nga yokutte Maria's Cargo ekulage nti bino obisuubula wano, bino obisuubula wano, bino obisuubula wano, bino obisuubula wano. Tojja kuddamu kulinya China. Okuba bukuba essimu n'omugamba mukyala Maria nti wangi nsobodde ebintu byange bwe biti ne bwe biti, bajja nakulaga ba supplier abatuufu kubanga mulimu abafere bangi ba supplier. Kijja kubanga kikwanguyira, ssente zo zireka wano ne bakusuubulira ebintu eri ne babikuweereza mu bbanga ttono. Okwogerako n'omukyala Maria owa Maria's Cargo ojja kukozesa WhatsApp oba okumukubira ku ssimu eya China eya +86 130 222 5. Ojja mukubira ku simu eya +86 13 02 20 52 19 3. Kanjikuddiremu mu Luganda nga sijanguya. Okwekwata ne obanga olina ky'oyagala okubuuza, oyagala kuyingira busuubuzi, oyagala kumanya bwe bitambula, obanga obuyingira naye ng'oyagala kutandika kubanga emaali yo gitiika etuuke mangu, si bye bino emaali yabulidde katale ate mu kkubo nedda. Weekwate Maria's Cargo. Maria's Cargo nkigamba mukwano, abafere bangi abali mu business naye nga si batuufu bangi. Weekwate Maria's Cargo. Bw'abawo ekiganyo ekyo naga nti mwami Lugonvu watugamba Maria's Cargo. Yes, era bw'okuba essimu baga nti nabadde ku show ya mwami Lugonvu naŋŋamba mbeekwatemu mugenda okunyamba. Anytime from now Dubai bajja bagenda kubanga babagulirawo ettabi erya Maria's Cargo, naye ng'essimu kw'osobola okuba nga bafuna ye ya +86 13 02 2 52 19 3 +86 wandiika 13 owandiika 0 ozeeko 2 owandiika 2 owandiika 52 owandiike 19 osembyeyo 3. Oba yogedde butereevu n'omukyala Maria owa Maria's Cargo ali butereevu China, ajja kubanga akuyamba bizinesi y'okutambula obulungi. Twasalawo nti mu nnaku ng'eza Sande tujja kubanga tukyusaako obulamu. Ensimbi tuzikola, tukola bingi okusobola okutambuza obulamu, naye byonna biggwera ku nsonga egi relationship, omukwano. Kizibu nnyo okuba ng'olina ssente empitirivu naye nga tolina love, tezigenda kukuyamba. Kizibu nnyo okuba ng'oli mukyala mulungi ng'olina buli kimu naye nga tolina akwagala. Abantu bangi bagamba nti nze ebyomukwano nabivaako, buli anneebaka kandekaawo, ebyomukwano nabivaako, buli anjagala kandekaawo. Ekibuuzo kino kye nakubuuzizza, besides sex kiki ekirala ky'olina ekyenkizo ekikwagaza omwami wo? Besides sex kiki ekirala ky'olina ekyenkizo ekikwagaza mukyala wo? Abakyala bangi mulowooza nti olw'okuba omwami omuwa sex
bangi mulowooza nti olwokuba osobola okukwata ku kuno okuba 18 kuno n'okuteeka eno kuno n'okuteeka eno olw'omaze ebyo bangi abasobola obbikola n'emisege gibikola. Singa sex yali asalawo obufumbo singa bamalaya bonna bafumbo njogera ku beetunda naye omusajja asobola okukulekawo ng'oli mukyala maka n'agenda afuna sex ewala n'akomawo. Kyankizo ki ky'olina which is not good. Kitegeeza nti ng'okyalongoosa sex wo n'ebirala birongoose. Njagala osooke weefumiitirize nti omwami kiki yandinjagaddeko ekirala okuggyako okuneebakako. You get me? Kiki yandinjagaddeko ekirala okuggyako okuneebakako okunkozesa. Kubanga bwe kituuka kukozesa bangi basobola okukozesa. Abasajja tutuuka akaseera n'ogamba nti abakazi abalungi bangi. Abakazi abayinza okuba nga they are sweet and good in bed bangi naye nnyina mu bonna okulondamu omuntu omu mukyala wange. Kiki ekituwaliriza okulonda mukyala wo? Biba bingi. Omukyala muyonjo, omukyala wa mpisa, omukyala akuwuliriza, omukyala ayagala abantu, omukyala ayagala abantu bo, omukyala akufaako. Ne bw'onaabeera good in bed naye ng'owaggana, naye ng'owemula, naye nga tomuwa kitiibwa, nga tomufaako, bino byokera ku makya n'ojja mu bufumbo n'akulaga nti mwenna mukola well and good, mwenna mukola ne mutakoma kuba nti mwenna mukola chips ne muzigula ne zibeere waka zimulya buli kaseera ozigula ku maduuka wali n'otakoma ku ekyo engoye buli lwa mukaaga lw'osiibye waka n'ofuna omukyala ajja azikunya n'azooza ennyumba ne waba wagisiimuula. Okwogera nayogera naye mu njogera ya business bw'oba munnabyabufuzi yogera naye nga yogera ne munnabyabufuzi munno ng'ekya zaabu ky'olina ye sex kyokka nga ne sex omuwa once in a week ennaku esigadde obeera busy. Omwami oyo waddemba okujja mu maka ge n'afuna omukazi gw'asobola okwebakako w'ayagalidde atagenda mumusaako stress, n'afuna omuwala agenda okumulongoseza ennyumba kubanga era si gwe abadde agirongoosa, n'afuna omuwala agenda okumwoleza engoye nga tagenda mwebakako nayoza engoye n'agenda, n'afuna omuwala n'asobola okufumba ezo chips z'oleta asobola okuyimirira ku kkubo n'azigula. Ekibuuzo ekiriwo kiki ky'oyongera ku famire yo? Kiki ky'olina ekikukumira mu maka go g'oyingiddemu? Abakyala bangi bagamba nti abasajja babi, abasajja balinga baana. Omwana asobola okuleka kitaawe, omwana asobola okuleka nnyina n'agenda ne mukamuliraanwa oba n'agenda ne muliraanwa naye nga kyanjawulo ki yamufuddeko. N'abasajja bwe tutyo era bangi mugamba nti kiki kyembadde sikuwa, era bangi n'owulira ngaga nti era muli mu kubyogera nti omusajja ne bwokera ku makya n'omutambuza eddakiika 30 in bed nga wakwendayenda tebenda lwakuba baagala. Atuuka akaseera ng'akulaba takyakwetaagako sekisi yekka. Kiki ekirala? Bwe mutula ku mmeeza olina emboozi ezimba. Bwe mutula ku mmeeza olina emboozi ezimba. Bwe mubanga mwogera omuwa katiibwa akatiibwa jagasikwe okufukamira naye nga at least omulaga nti waali ne bw'oba omusinga ssente ne bw'oba omusinga obunene naye that respect. Ekibuuzo ekiriwo gw'omwami ng'oggyeko sekisi gw'owa omukyala n'osumulula zipu n'otambula eddakiika za 2 n'owuza simanze ennyungiramu ng'ovudde ku sekisi gw'owa omukyala, ng'ovudde ku ssente z'owa omukyala z'oleke wake z'akameeza. Kiki ekirala ekikwawula ku basajja balala ekiyinza okuleetera omukyala ono okuba ng'asigala akwagala? Kubanga abamuwa ssente bangi, kubanga ne bwakira ku makya naga nti ayagala sex everyday. Abasajja abasobola okumwebakako bangi naye ekyo ekimuleetera nti wadde abasajja bangi bankwana lugonvu wa njawulo, wadde abasajja bangi bankwana franka wa njawulo. Kiki ekyenjawulo ky'olina? Do you respect her? Oba obuggolera mu buggolere bw'obanga omwagalako sekisi omukwata otya? Waliwo abasajja nga they are raping naye nga tamanyi nti arapinga, akusanga mu ddiiro n'akusitula n'akukwabula. Waliwo bye mukola ebya effujjo mu mukwano, abamu gye bayita zit rough sex, ebyo bibeerawo. Naye waliwo oli atuuka butuusi akugwira bulawuzi asumulula nsumulule akutuga butuzi oluusi okyali mukalu akuyuzizza. My God, notuuka n'owulira nga tonyumirwangako. Time neetuuka n'ogamba nti nze bwajjanga nteekawo amagulu ng'amaliriza agenda. Abakazi banyifa abasajja tubatuusizza ku mbeera ey'okuba nga balina oyiro abeeraawo
bw'alaba oleese effujjo ng'akwata bu oyiro ng'asooka asiiga agondagondamu kubanga si buli kaseera nti ngaffe abasajja bw'otabeera nti buli kaseera obeera osituse n'abakazi si buli kaseera nti abeera wet. There is a moment nga si byaliko omusanze si byaliko omugwiridde ate ogwiridde mugwire kitegeeza nti agenda kukozesa malusu bambi ati akakkanemuko naye ebintu by'okola omukazi tagenda kukwetamwa bw'anaafuna omulala amuwa ssente bw'anaafuna omulala amuwa sex ate ng'amufaako. Ffe abasajja tuteekateeka abakazi ffe abasajja tuwa respect. Njogera ku bakazi okuwa abasajja respect naye ffe abasajja tuwa abakazi respect. Oba tubatwalanga gadgets eziri ewaka oba tubatwalanga assets eziri ewaka oba tubatwalanga ebintuntu ebiri awo abakozi baffe. Omukazi tewamuwasa lwa sex yekka era omukazi tewamuwasa nti ogenda muwanga ssente. Omukazi yeetaaga kukeya yeetaaga okumukubira ku ssimu omugambe mukyala wangi ndi wano nva mu Kampala tebitambudde bulungi naye kansooke nzije wakanzikakkanemu. Omukazi awulira nti ayina munne so si kutuuka butuusi waka olw'okuba byakunyiizizza n'ogenda mu kisenge ne weebaka akubuuza taatadde biki obadde ki toyagala kwogera wandibadde ondeka ate obusungu n'ojja ng'amusibudde dda nti wandibadde ondeka mukazi wattu yeebase eri n'oyagala omumalireko obusungu wamugyeko dda appetite ate oyagala mufubutukira obusungu bwe obumalira ku ye sex tatambulira ku busungu. Omukazi omuwa respect. Muyinza okuba nga mwayombye muyinza okuba nga mwakyankalanyiza I'm sorry sirina love ya katinka eyo eya darling beautiful mu bantu nedda eyange munansonyiwa sijirina eyo eyakatinko eyansitulako nywegerera ku street eyampa haga ku street eyasimanya omukazi akuleetera emmere nze omukazi tondeetera mmere ku office ebyo bye muwoza simanya omukazi ajja ku office amanye gyokulira nze akajanja nedda simanya omukazi akupakingira breakfast ebyo sibirimu. Omukozi n'obeera n'omukazi ewaka naye ng'amanye essimu z'abakozi banno nga 10 n'olwawo ku mulimu n'akubira abakozi banno bonna akyaliyo mutugyeko akajanja eyo si lava ako katinko na bbuba naye twogera ku lava ey'ekigunjufu. Omukyala omufunye omulina bw'obanga oli mu bantu naye ng'ali mu bantu osobola omuyita ne bw'omuyita erinnya ly'omwana we naye ng'oli muyise mu mbeera eri hambo. Oweewange genda gw'oba olaba genda olabe maama gundi mu mbeera so wange sokuyite wenu nedda ne bwe muba mwanyize temulaga bukyayi bwammwe mu bantu. Omukazi mukwate bulungi omukazi muwe respect. Tojja kunsanga nga nkwatidde omukazi ensawo nze amusore nze ekimu ku bintu byennyina nti nze njogira reality who I am seekoza ekintu kye siikola emyaka 5 mu maaso sikikola kati. Bwe manga siikunywegera emyaka 5 mu public nakati sijja kunywegera mu public otuuka akaseera ng'odimandinga by'otakyasobola kukola. Ate ze zimu ku nsobi abasajja ze tukola mu kusooka nga tukwana ne tukwanya ebintu bingi n'okwanya simanya birthday yakuziza birthday n'omutwalira keeke ku mulimo n'omutwalira ebimuli ku mulimo which is not bad but question is ebyo byakolera n'abikolera omwaka ogujja. Abasinga abakazi bawulira nga baga nti omusajja yakyuka mpolampola teyakyuka yadda ku nnomo ye kyotaakolere mwagalawo myaka 10 mu maaso kyesonyiwe nakati tukikola kubanga kijja mulowoozesa nti okyuse mulage gwane naye ng'ate tomujooga. Bw'obanga owulira tunatuuka kubanga obeera n'omukyala ng'omuwa ekitiibwa lindako okuwasa. Bw'obanga owulira tunatuuka kugondera mwami wo tonatuuka kuba nti omwoleza ku ngoye tonatuuka kubanga omugolera ku ngoye tonatuuka kubanga omufaako tonatuuka kwagala abantu be nabeewaabwe sooka olindeko okufumbirwa. Bw'obanga omwami omwagane kanatuuka mumukolera ebyo sigala ng'oli sex object. Gendayo mwegatte tambula genda kubanga lwonayingira mu maka batandise okubalanga mukyala gundi naye nga mukyala gundi olina ebisaanyizo ebisigala emyaka n'emyaka nga bikuyisa mukyala gundi. Love gitandikire mu maturity etambulire mu maturity. Love tugijjemu okwekoza obufumbo tubujjemu okwekoza tubujjemu akatinko nze ndaba bangi era ke kagambo kati ke bakozesa will end in tears. Kikyotaddewo kyogenda keeping all the time. Omukyala akeera nakanti
nze mwami wange Lugonvu namumanyiira bw'atyo. Ekyo kyekyenjawulo nti togenda kwagalwa bakazi bonna era oli wajogamira nti oyo abannemye akulemye kubanga si wuwo mulekera amusobola gwegenda n'abaakatinkoko akakolera emyezi 2 ogwokusatu akaveemu ogambe nti Ibula yakyuka. Ogambe nti yakyuka. Omukyala gw'olina ebikolwa bye n'embeera zo n'azigumira. Omwami gw'ofunye ebikolwa bye n'embeera ze onaazigumira. Bangi ekibalemeseza obufumbo si lwakuba nti mwali mu bufumbo nti muli babi. Temuli babi naye temwafuna machi yammwe. Mwafuna unlike polos, no, mwafuna like polos eziri peringa buli omu atunula walala. Naye mulina okubanga mulina ebibakwataganya. Omuyaye yagala muyaye munno, omudongo yagala mudongo munno, okitegeera. Naye bw'onaakeera ku makya noga nti ogudde eno ate eno ogudde eno ate eno ogudde eno, life egenda babeerera nzibu. Buli omu muli bintu bya njawulo. Kyova olaba nkibagamba Sawula yawula mu Kabira naye sooka ofune Kabira gy'ofunye ng'okimanyi nti ebikolwa byabwe naabigumira. Bw'omanya nti toyagala nnyo bantu wakaawo ekyo kikula kyo. Ofunye omukazi Kabira yabwe bakyala ne maama n'akyala ne jjajja n'akyala ne ssenga n'akyala ne kojja n'akyala ate gwe si byoyagala bigenda kutama. Musooke mwetegere. That's why mbagamba nnyo nti nga temunnakola kirala nga temunnayingira bufumbo mwandibadde musooka okwetegeera mwemanye. Omuntu ono naamugumira. Kiruma nnyo okusooka okuyingira obufumbo n'embaga neeruma n'ebintu n'obirya ne mutuuka mu ddya eddya ne lisasika. Waliwo eddiini ne bwe sigyogera, in fact y'eddiini esinza okubeeramu abantu abaawukana. Mwana mugimanyi eyo eddiini yesinza okubeeramu abantu abaawukana. Batambuza ebintu byabwe, no sex before marriage, tewali courtship ugendako wa mwami, ne bakipinga simanyi ogende omwami oba omukyala musooke ayanjule musooke embaga ne bakola ebintu byabwe. Wamulabye eddiini nti mwezi guwedde kaka tugenda mu mbaga, meeting ne zitambula ne ziggwa, which is not bad. Naye mbalaba bangi era embaga nnyingi zembaddeko ez'eddiini eyo wayita emyezi 3 myezi 4 ogenda okuwulira omukazi aga nti omusajja natomera, ogenda okuwulira omusajja agamba nti omukazi natomera simusobola kubanga temwewakaddeko emanya. Waliwo omukazi nga bamubuuza nti bw'atyo bwe yali ati nga atandise takyasamba 9 bamubuuza bw'atyo bwe yali mu kusooka nti nze munnange tewasobola kumutegeera butya bw'atambula kisaawe, tewasobola kumutegeera butya bwe yeeyisa. Musooke mwetegere courtship, mweyige mwemanye mwetegeere. Bw'oba onaabisobola tambuza obulamu mwegende mu bufumbo. Bw'oba tobisobole mwawukane nga temunnagenda wala okusinga okusooka okumulaga mu bangi ate ne wayitawo ebbanga ttono ne mwawukana. Ekyo ekintu kiruma nnyo. Omulaze mu bangi wayisewo ebbanga ttono mwawukanye musigadde muswala. Bangi bajja kulowooza gwayina ebisiraani. Eddiini nkulu naye nze nzikiriza nti omukkiriza omutuufu yoyo asobola okulaga muganzi we ebirungi ebiri mu ddiini gy'alimu n'agimwagaza n'agimuyingiza nga bali bonna. Naye bwonaga nti nze ndi mukatuliki Lugonvu waabwe njagala omukazi nga mukatuliki, omuntu oyo okugamba nti njagala ddiini eno mwetegedde bulungi, well and good. Bwemba mwetegedde go on. Naye ng'otunuulidde nti mu family oba mu maka mu nnyumba eyo tewagendamu kutwalamu seksi yekka kubanga omusajja abakazi bangi abasobola okumuwa sex. Omukazi oyo abasajja bangi naye abasobola okumuwa sex. Tewatwalamu sente zokka nti omukazi omuwasiza lwa sente. Abasajja bangi abasobola okuwa omukazi oyo sente bangi abamukwana abakusinga obugagga. G'obanga olowooza nti sente na sex, bangi abasajja nga bakusinga obugagga ate nga bakusinga n'okutambula mu kisaawe. Kakati gubuukira ku makya noga nti sente nzimuwa mulekereza akameeza kikyembadde simuwa. My friend, obufumbo tebukolebwa ku kikyembadde simuwa. Kikyoli gyali wamutegeera, abantu be wabategeera. You get me?
we wali okwekyawa mu bufumbo bwammwe mu relationship yammwe woolaba okwekyawa nga mustopingawo nga muyiya avenue endala zonna bwe ziba nga tezisoboke mugambe nti mbadde nkwagala nnyo naye olwa kino na kino ne kino tebijja kusoboka. Waliwo omukazi nga tosobola kugumira mulimu gwe, waliwo omusajja nga tosobola kugumira mulimu gwe, oyagadde lugonvu agenze ku BBS okukola avuddeyo ssaawa 6 gwa kiro avuddeyo 7 gwa kiro onaagumira 7 gw'ekiro. Oyagadde lugonvu ayina emikwano gy'abantu 15 kakaga ate gwe toyagala bantu bagenda kujja ewaka nga bayiikanga mazzi onaamugumira. Bw'oba tobisobole mugabe nti wadde mbadde gwe nkwagala nnyo naye olwakano ne kano mbadde nsaba tukitee. Musooke mwetegeere kubanga sekisi yekka tamala, sente zokka tezimala, okwoza obwoza engoye tekimala, okufumba obufumbi emmere waliwo asobola ogifumba naye kantu ki akakuli munda akasobola okukuuma obufumbo bwammwe? Kantu ki akakuli munda akasobola okukuuma obufumbo bwammwe? Njagala okubaza management ya Malakai Ecology abatuwa akafonga kano okubanga obuulyawo tukoleramu nga show zino basangibwa Kitende ku luguudo lw'Entebe owetera Kajjansawo noyingirako munda kati nnyo bayitawo ku Malakai Ecology. Ne bw'obuulizawo nti ngenda ku Malakai Ecology bajja kubanga bakulagira akafu ka mulembe bw'oba ng'olina omuntu wo naye ng'ate gw'oyagala okubanga otambuza ebyamaguzi okubijja mu ggwanga erya China, oyagala kubanga oyangwirwa emaali yetambule nga bukyali, waliwo abagurupeji abaagala okubanga mutambuliza olina obuntu butono tosobola za container number bajja kubanga bakuyamba. Bangi bagenda kukutereereza osobola okubanga oyagala genda China naye nga mugende China obuuza nti visa ngenda gifuna ntya, njagala genda kusubula naye visa enfuukidde visa, passport enfuukidde passport. Mukyala Maria alina connections zonna ku embassy ne mu internal affairs ajja kuyamba okubanga ofuna passport mangu ogende China osuubule, ate ajja kuyamba okusobola okufuna visa mangu ekutwala China okusuubula ate omala okomewo. N'olwekyo mwekwata emyaka 10 n'omusobye ngali mu business eno ebintu nga bitambula bulungi, bw'omwekwata kijja kwanguyira osobola okumufuna ku simu eya WhatsApp oba okumukubira obukubizi ku simu ya +86 eyo manya nti China +86 13 22 05 21 93 ye Mukyala Maria okuva mu Maria's Kago ne Kampala. Ojja basanga ku Jumbo Plaza awo ku Nabugabo oba ku mwaliro gwa kusatu oba okubasanga ku Mukwano Courts. Mukwano Courts si Mukwano Mall oba Mukwano Arcade eno bagiyita Mukwano Courts eri wano opposite Hotel Triangle ku Buganda Road yawo ojja kubanga obasangawo bulungi nnyo bajja kuweereza ate ebintu bitambule bulungi. Beba Maria's Kago botike maali yo notabaamu nkeka bagitambuza bulungi, balina warehouse e China ate nga newone maali etuuka bulungi. Waliwo agamba nti nze njagala kusubula naye sirina na agent agenda kunyambako kiriyalinga. Mu Maria's Kago balina department number ekuyambako kiriyalinga ebintu byoyinza ga sina tini number sina ki Maria's Kago byonna bajja kubanga babikuyambako ofune Mario ate mu bwangu obutagambika. N'olwekyo beekwate ebyobusuubuzi bikwangwire. Olwaliro mu Love Talk twagala nyina banyinaze bangi ku mulundi guli twasobola okubanga tufuna omukyala omu ku baali banoonya naye bangi mwaga nti bannange mukwano nange njagala mwami Lugonvu nange njagala mubeezi naye omubeezi ojja mufuna ng'otegedde ebyo byenkugambye kasitoba ng'obitegedde omubeezi ogenda mufuna. Ngenda kuwaayo abantu nga 3 oba olyawo 3-4 abanoonya benina olwaliro. Omwami omu tuyina bye nagenza okuwulira nga ebigambo byayogera alimu olukuuzikuuzi ndowooza nenga nti kansooke muzze ku bbali. Ngenda kuwaayo nga 3 oba 4 ogenda kubanga owulira eddoboozi lyabwe ennamba y'essimu ogifune osobola okubanga oli eyo onoonya omukyala agenda okukutegeera, onoonya omukyala agenda okuwa ekitiibwa ogenda kubanga ate ngenda kuwa ennamba y'essimu obawulize. Yensonga lwaki tebeeyanika nti babuvunaanyizibwa baagala omwami nga wabuvunaanyizibwa. N'olwekyo ntandikire kwaliwa kye nasinza okusanyukira nti bonna they are beautiful, bonna balungi ate bonna bampisa bamanyi kye baagala. Bagamba baagala omubeezi agenda okubafaako agenda okubaagala nabo bagenda kukwagala. Oli wadde muga nti oyo gwempulidde
yalimu ekinyusi kyenjagala oba ono gwempulidde yalimu ekinyusi kyenjagala ntandikirewa kantandikire ewoono ndowooza ntandikire ewoono kale kandaba ono yes jebaleko Mr. Lugonvu kale anze nsinzidde wano Omaani njagala omusajja oyo njagala omusajja mu Katuliki Munyankole ali ku makati y'emyaka 3 kutuuka ku myaka 5 omusajja oyo njagala nti abenga ajja kwesobora kugenda mu bazadde bange abasoke basobole kumulabaako omusajja oyo njagala omusajja mukozi ate nga ayagala enkulaakulanya yes kakati kyenjagala okusooka okuntegeezaako oyogedde ebimu ku byoyagala nga mu Katuliki nga Munyankole nga nagenda mu bakadde bo naye akufunye atya kubanga bangi ababadde bagaana ng'enjagala onfunire naye nzikiriziganya nti bwe mumanyagana ne mwewuliza kiyamba nnyo okusinga ate okufuuka nti Lugonvu ye bbulooka wammwe naye mbalabula nti n'ababbi bangi ku social media kuno mwandibadde mwegendereza omuntu gw'ofunye eddala agenda kuyisa ati agenda kusaba mwanyinaze otuwe ku namba ye y'essimu kwasobola okuba ng'akufunira enamba yange yino wano otyo +96 87 92 68 917 +9 68 79 26 89 17 eyo ye namba yange eri ku WhatsApp then na imo na messenger abanga anyetazi aja kumfunira ku namba eyo kale obalisewo Mr. Lugonvu kale kakati owenzo ganti sijiwulidde bulungi osobola okusikamu kati ninyo ka video kano zaake mabega osobola okuba ng'owulira ennamba ye njagala kufunayo omulala ng'omu tulabe olwakadde akagenze tulabe anoonya omwami yes aliwa katulabe wano jebaleko Mr. Lugonvu amanya gange nze namala Grace neddira Nsenene mama wange wankula nina emyaka 32 nina abaana 3 ndi Saudi kati saawa zino gyenkolera nandyagadde omwami njagala omwami ng'ali serious nga ddala ali serious ate njagala omwami eyeewa ekitiibwa kuba bw'oteewa kitiibwa teri mulala asobola kikuwanga ate gwe kennyini tokyessaamu njagala omusajja nga yessaamu ekitiibwa njagala omwami okuva ku myaka 32 okukoma ku myaka 48 njagala omwami ng'akola saagala mwami mufumbo mwami omufumbo nedda njagala omusajja gwe nja okwekulaakulanya naye mbeere wa mugaso gy'ali nange abeere wa mugaso gyendi nga tujja kuba tusobola okuteesa enamba yange ey'essimu eri +966 55 05 74 26 nesembyayo 2 eyo ye namba yange gyenkozesa ku WhatsApp ne ku imo njagala omusajja ddala ng'ali siriasi ayagala omukyala gw'anaabeera naye kuba nange ndi siriasi naye bw'abanga mufumbo nedda omufumbo simwagala ekyeddiini si kikulu ekyo si kifaako kambaddizeyo eddoboozi ly'omukyalo ono owulire bulungi byayagala n'okumanya enamba y'essimu ye n'oli ngenda mubaddiza eyasoose jebaleko Mr. Lugonvu amanya gange nze namala Grace neddira Nsenene mama wange wankula
nina emyaka 32 nina abaana 3 ndi Saudi kati saawa zino gyenkolera nandyagadde omwami njagala omwami ng'ali serious nga ddala ali serious ate njagala omwami eyeewa ekitiibwa kuba bw'oteewa kitiibwa teri mulala asobola kikuwa ng'ate ggwe kennyini tokyessaamu njagala omusajja nga yessaamu ekitiibwa njagala omwami okuva ku myaka 32 okukoma ku myaka 48 yes njagala omwami ng'akola saagala mwami mufumbo omwami omufumbo nedda njagala omusajja gwe nja okwekulaakulanya naye mbeere wa mugaso gy'ali nange abeere wa mugaso gyendi nga tujja kuba tusobola okuteesa enamba yange ey'essimu eri plus 966 55 05 74 26 nesembyayo 2 eyo ye namba yange gyenkozesa ku WhatsApp ne ku imo njagala omusajja ddala ng'ali serious weebale nnyo mbadde mbasuubiza okubaddiza omukyalo oli gwe twasoose okufuna ate tuwulire byagenda okutugamba. Yes, gyebaleko Mr. Lugonvu. Anze nsinzidde wano Omani njagala omusajja oyo njagala omusajja mukatuliki munyankole ali ku makati y'emyaka 3 kutuuka ku myaka 5 omusajja oyo njagala nti abenga ajja kwesobola kugenda mu bazadde bange abasoke basobole kumulabaako omusajja oyo njagala omusajja mukozi ate nga ayagala enkulaakulanya. Yes. Okay. Enamba y'essimu? Enamba yange yino wano. Plus 96 87 92 68 917 plus 9 68 79 26 89 17 eyo ye namba yange eri ku WhatsApp. Kale weebale nnyo weebalire ddala betusobodde okufuna olwaleero abalala nsanze okusoomozebwa mubadde bangi naye ng'ate mu maloboozi gammwe mulimu music w'abantu emabega copyright ebeetukwata basobola kuplayinga ddoboozi lyo nga mulimu music w'ennyimba sisobolera ddala amateeka teganzikiriza naye nga kusaba busabe mukwano yongera okusubscribinga ku YouTube channel yaffe yongera okulikinga yongera okusharinga commentinga ate tubeere nga tugitwala emabega ku Lugonvizi Show ate buli lwa Sunday tugezaako okulaba nga tubeera mu love moment love talk nga twogera ku nsonga ezikwatako obutereevu ku nsonga z'omukwano ezikwatako obutereevu ku nsonga z'ewaka naye nga byonna mu byonna twebuuziza nti ng'ogyeko okera ku makya n'oyambula ebiteeteeyi by'oba omwami n'oyambula empale zo ne mwegatta n'omukyala besides sex kiki ekirala ky'olina ekyenkizo ekiyinza okugambisa omukyala oba okugambisa omwami nti wadde bangi bendaba abalala naye ate ono wanjawulo mwabo ab'enjawulo kambeere n'ono wadde si yatuukiridde naye bwe naabeera naye obulamu bujja kunnyanguyira tuyina okwezuula kiki ky'olina gwe ng'omukyala gw'omwami kiki ky'olina ekikufuula ow'enjawulo ku baami abalala omukyala kiki ky'olina ekikufuula ow'enjawulo ku bakyala abalala si kufumba mmere si kubeera mu buliri si kwoza ngoye si kuzigolola kubanga bangi ababikola baaka akantu akalala k'ozuula akakulimu at least beera n'endowooza ezizimba beerako n'empisa yagala abantu beewaabwe naye mwagale
sooka omanye bbaawo gw'oyagala biki byayagala, sooka omanye mukyalawo gw'oyagala biki byayagala. Kubanga abaami tulowooza nnyo nti bw'okera ku makya n'olekeza akameeza n'obeera nga ne mu buli lyosamba kyenda olwo biwedde, naye nedda waliwo embeera endala gye weetaaga, waliwo bingi bye weetaaga okufaako obuyiiya, okwagala n'okutegeera omuntu ogw'oyagala. Bangi ababadde babuuza essimu ya musawo Agnes abeetaaga okubanga oboolyawo mutereeza obufumbo bwomwe kubanga wadde byonna obikoze naye ng'ate mu nsonga ziri oli nakijangaja, mu nsonga ziri tomalaako oli Ssekibote, nawe omukyala olina ebizibu byo, tubeere nga twefaako ffe nga ffe. Omukyala musawo Agnes akozesa eddagala lya habo, osobola okumufuna ku ssimu ye eya 0756 85 7 3 0756 85 7 3 ye musawo Agnes mwekwate ajja kubanga akuwa eddagala lya habo, akola service delivery, wonna wuli asobola okubanga alikutuusaako wejjanjabe nga wejjanjabisa habo. Omwami obanga otambula ddakiika emu kitundu, ddakiika 2, ddakiika 5, ddakiika 10 nedda oli Ssekibote, weekwate musawo Agnes ku 0756 85 7 n'abakyala bangi abaami babalesewo naye ng'ekibalemesezza muyina olusu olubavaamu olwo olubi, buli lwahavinga sex ddakiika 2 notandika okuvamu ogusu ogubi, tewali mwami asobola kugumiikiriza. Gwe kenyini oli nabukala obeera mu ddakiika 5 notandika okukala, gwe kenyini bingi kwegamba bye mwetaaga gwe nga gwe omukyala naawe omwami okubanga mutambuza obufumbo bwammwe. Ennamba y'essimu ngibawadde eya 0756 85 7 gy'olina okubanga okubako ye musawo Agnes. Oyagala kutambuza byamuguzi bye okuva mu ggwanga erya China, weekwate Maria's Cargo. Ate mu kaseera keekamu akafo akalungi okuwummuliramu n'okweyagala bakayita Malakai Ecology, ke kafo koolina okubanga oba olyawo ogendamu obulamu bukutambulire bulungi, obulamu bukunyumire ku lw'omukolo omulungi. Vibes Ceremonial Events bw'olina okubanga weekwata Vibes Ceremonial Events. Lwakimaliriza bwe nti nga mbalaga akafo kana Malakai Ecology kabanyumire, byonna tubyogera naye nga omaliriza weetaaga that happiness, that moment egenda okubanga oba olyawo ate ekwagazisa birungi berere. Lunaku olw'enkya lwa nnaku lwakola, mbaagaliza buwanguzi, mbaagaliza nkulaakulana ate nga tuli balamu. Mubeere bulungi, mweraba.